eridde sente nga bwozifunye oli mu bakazi abagenda okuleka wencha so olunaku lwaleero mukwate ku masimu mugakubire ku bamama bammwe mugaye mama nkwagala nnyo mama webale buli kimu kubanga ne Bible yegamba mama wo agamba ofe kituufu osaanidde ofe kuba muntu mubi nnyo kale n'osaba omuntu gagamba nze mama wange yantama nza n'okukyogera ekyo so naye nga abantu abamu just mugudde bugwe ddalu ko mu nsi toyinza kukyawa mama wo tabangako mukyamu ne Yesu Kristo yalina Bikira Maria era tewaliwo Yesu omwenge gwaggwawo ku mbaga y'Ekaana mbaga yali Kaana Bikira Maria najja n'agamba Yesu Kristo omwenge guweddewo in fact ye miracle gye yasooka okukola ku bukojja bwe era Yesu Kristo yakwata n'agamuse n'amazzi baakola omwenge ate nga muka nenga eyo miracle Yesu yagikola lwa maama we Yesu Kristo baamukomerera ku musalaba era omuntu eyasigalawo yali maama we kale nga mufunye ebitiibwa by'ensi eno babayisa amannya mulowooza muli ba kitalo mujjokere bazadde bammwe naddala maama wo mukitwale nti kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno era tewabanga akwawukanya na maama wo kitegeera naga nti Junior maama wo oyo mukyawe oyo mukyayire ddala abigamba maama takola nsobi omuzadde takola nsobi mu nsi kwa emyezi 9 gye yamala ng'oli mu lubuto lwaki teyakutta abazadde bangi batta abaana ne bakola za abortion akati gwe yakuyamba n'akuzaala oli eyo wafuna ebigurupu abamu mufunye ebigurupu mb'olina emikwano bakwagalako ssente zo mu nsi emikwano egisinga gina kye gitwagalako naye maama wo luyali yakwagala nga toyina nakyomuwa abamu mwali baavu nga muli bawulize eri bazadde bammwe wafuna ku ssente n'ogula ku mmotoka abazadde bo baddamu nga bw'oyagala tokyayagala kumanya so egyo emyenge gye migula mu mabaala mwandibadde muddayo mu byalo ne mufa ku bazadde bammwe maama wo wamuleka Masaka oli Kampala ogula mmeeza z'amabaala oli mu baamalaaya so ekintu ekyo mukikomye ninga maama wo ali mu kyalo Masaka bambi talina namunnyo oli eno okola gwa kugaba ssente mu mabaala bw'ogulira abantu emyenge so kintu ekyo kikulu mudde eri abazadde muyambe bazadde bammwe n'empeera yammwe mu ggulu ejja kuba mpitirivu Junior kantandikire mu Uganda Alien Skin yazzeemu oluyimba lwa Katonda bannaddiini ne bamugambako era n'asigala nga kyakola alowooza kituufu Alien Skin va mu nnyimba za Mukama Katonda ebirala byonna Alien Skin biginikireko amannyo naye Katonda muveeko wakwata oluyimba lwa Katonda n'oluddamu n'oluyimba ngo gaweebaza sitaani notandika n'okubuuza ebibuuzo mbu lwaki nze atakkiririza mu Katonda yampa Alien Skin amalala gakususse era nzijja nkigamba Alien Skin kati oli ku bya Katonda koolire enkwacho zo Alien Skin kola byonna weesonyiwe Katonda kintu kinene n'okusinga ky'omanyi Alien Skin ffe abamanyi Katonda gy'atujje naye omuntu toyinza kudda mu luyimba lwa Katonda lwe wasangawo ng'ate oluyimba ovvoola ekitiibwa kya Mukama Katonda n'ekivubuka ekyo kya Alien Skin ani alikibuulirira lwaki abantu temutulako wansi ne mubuulirira ekivubuka ekyo ffe we tukyogerako nga mugaa tetukyagala naye muntu ki ajooga Katonda bw'atyo abasumba bonna ne bakugamba Alien va ku luyimba lwa Katonda era kyekyakoze kyazze wali kusinika binnyo nze nakugamba Alien Skin ogenda kugwa kati Nkwacho Festival tewagisazizaamu Nkwacho Festival wagisazizaamu niko Alien Skin malala gega kusumbuwa owoza goyina ebizibu na buli promoter gwe Alien Skin buli promoter Dubai walwanagana ne ba promoter mubende abantu beekuba ne bagenda ne kubitanda tewajja kuyimba era olwanagana ne ba promoter kati ekyasembyeyo Nkwacho Festival abantu bataddemu ssente zaabwe balanze obulango ogayite kyaliyo gwe muvubuka gwogenda kugwaliye ni lwa malala
nakukubira ndu omanyi n'abasiru bangi abakubira enduulu awo naye ebyo byonna bikole lwanagana ne ba promoter ebya Katonda biveeko alien skin toddamu okumanyira Mukama Katonda oyina ennyimba nnyingi z'osobola okuyimba abantu bonna bavuddeyo n'abalokole ne bakugamba eruyimba luveeko n'otandika ssebo gamba abakeera mu kyaki Katonda nga tabawa nze nkulayirira alien skin guno omwaka oyinza okugumalako ebintu bibiri bye nakulagula era ojja kutuula obirowoozeemu tuyinza okumalako omwaka guno mu Desemba nga naawe woofundikirira Mwaize Junior ntunda experience tuyinza okuba tukuba fireworks za Desemba nga naawe tukubiramu ne muntu gwe buli omu omujooga bano ba promoter wabasangawo mu business bakamiliyoni bonna bayina fame kyogamba tebakolagana nga tebabategekanga ne malala kati abantu bagula tiketi zaabwe za Nkwacho Festival abantu bataddemu sente zaabwe obaleseewa ekivuuka ekyo bakinwanjaga ekyo kyaliyeni kikeera bukeezi kumaca ne kigamba ekyo kati ekisazizaamu gwogenda kugwa ggwe n'enkoona enwe empisa zaakubula oyugira otya Katonda bw'oti alien skin goloza woli gwe weetaddewo alien skin nakugamba tumanyi kuyimba oli ku God's favor ebintu byonna ly'enkwachozo alien skin sinika ebinyo tetugenda kukkiriza kuvoola Katonda era abasumba b'abalokole muveeyo mangu omwana ono adisipuliningi bw'aba naddiini ebintu byonna tubizanyirako ku nsi bintu bibiri bye tutazanyirako mawanga na Katonda. We can't allow a person to prone God. N'okwata oluyimba lwa Mukama Katonda n'oluyimba nga luwoyagala ne bagali enisikini va ku luyimba lwa Katonda n'obaanukula va ku Mirundi muganda wange ali enisikini njaga yeekoonona n'amayirungi njaga nabo basiru banna bakubira enduulu aliyeni w'amaanyi aliyeni tomwogerako simanyi aliyeni. This boy is doing a disservice to God. Twabagamba dda muve ku Katonda. Tetuyinza kutuula ng'ovvoola Omukama ng'okwata ennyimba za Katonda bw'oziddamu bw'oziteekamu ebintu bye eby'ekisiru. Oluvaawo mbwali enisikini bamuwalana teri amuwalana. Kati twemu okuwalana bebekulu n'ekamiliyoni tuwalana ono omwana. Is first of all are disorganized. Second of all Abtex be bakuyambi alien. Terina yali yakumanyi is Abtex ye yakutusibako. Ningo ogenda kugwa. Newe byonna bikole Katonda mujjemu. Gwe Nkwachozo weegayenge embuzi. Remove God alien skin from your mouth. N'olwo oluyimba lwa Katonda lwesonyiwe. Gwe tuula eri n'abasiru bo bakukubira enduulu whatever you do. Mulekerawo okumanyira Mukama Katonda. Mulekerawo okumanyira Katonda. Mujje eddiini z'abantu ne bye bakkiririzaamu okubitwala ng'ebyokusaagirira. Nze bintu bibiri byesitazanyirako mawanga na ddiini. Ebyo abantu tebalowooza. Bw'oba olowooza ali enisikini bamwagala nnyo okusinga Katonda ojja kutegeera kye kitegeeza ggwe. Tozanyiranga ku ddiini. Ebirala byonna bisaagiremu. Kola komedi yasaamirira alaga ensi nti toyina magezi gye ddiini n'amawanga. Ebyo ebintu abantu tebalowooza. People don't think on those two. Akati gwe sebo fe tule wano ng'owogaya amayirungi go buddamu ennyimba za Katonda. Oyo Nkwacho Festival wabisazizzaami son of our business. Gwe genda bw'otyo tobuulirirwa.
neguno omwaka nkubuulira gundi yakoze ekivulu kireva gye abantu bazze yafunyeyo abantu benge 10 bamumala kireva gye abantu bewafunye bakumala bamumala kati yabadde ayagala mutwalo mulamba agukoledde ki musajja bamuloga kireva gye bamuloga ate eddogo likyaliwo eddogo teryafuluka eddogo lya kireva gye likyaliwo era abantu yafunye 10 ate bayingidde na kiro emisana wabadde wakalu kyanewunyeseza ekiro nga baweze bavuddewa kireva gye akyaliko eddogo bamuloga nnyo kiga olabira ddala omuntu aliko eddogo enkuba neyagala okutonya emirundi 2 kyoba promota bajjo tubeebaza okuloga enkuba mwagirwanisizza naye ng'olabira ddala wamma kireva gye eddogo likyaliwo terifulukanga era yafunye abantu 3,000 bamumala atandikiraawo kyeyasinze okunsanyusaamu yaleese taata we ku stage njagala nnyo omuntu ayagala nnyo bazadde be nga bakyali balamu kireva gye abo abantu 4,000 bewafunye beebabo era beebaze wadde abamu bayingiridde bwereere naye beebabo so nenebaza nnyo abazze okuwagira kireva gye n'eddogo terifulukanga likyaliwo omuntu eyali amanyi okuyimba kakati lwaki yazaagubye kireva gye nako kabadi bajjo sinnakubira ku simu naye weebale nnyo bye wakoze wayambye nnyo kireva gye bajjo kati bajjo okuleeta kireva gye nga ddugala tetwakategedde lwaki mwamuleese agubye kulaga bantu nti abona wafuneyo amukwatibwa ekisa omuyimbi jangu wamanga olabikako bulungi ke tukimanyi kireva gye abona nebe abantu beyasobodde okufuna enkuba bagirwanisizza ng'era wali wagisindika naye nga kireva gye ddyo eddogo terifulukanga ekyamazima ddala likyaliwo naye sofa so good tujja musupporting era nebaza nnyo bajjo okuwa kireva gye omukisa wabadde olina abayimbi bangi b'osobola otegeka naye bajjo nkimanyi wakikoze lwakwagala ebyabwa promota n'okukola ssente nga bivuddewo bajjo teyategeka kireva gye kukola ssente bajjo nze nalabye abantu abalina emitima emirungi naye oyo promota bajjo musajja mulungi nnyo bajjo ali straight waliwo bapromota besitakwata n'amasimu gaabwe nga bantama lwankwe era ayogera kino enkyali ku kino balikodinga abantu omukubira essimu omugamba bintu byakyama akulikodinga nina promota eyantama nga ne bwe musaba mukuba ombulwa omutomera ne bajjo tusigadde tukwatagana mu buli mbeera kakati nze bajjo gwe mmanyi bw'aba kireva gye yafunye abantu 13 it was a success kireva gye abaddewo nga bona promota kyabadde amutegeka omanyi abannayuganda twawule ssente n'omutima omulungi naba iviriniragu mukazi wattu ali eri abona yalwala bapromota basinga mukozesa bayimbi mubakamanga nti wagwanga okwata omulala temuyina business hardship ku mutima kasita omuyimbi agwa abayimbi balwala tembalambula nakubalambula abamu n'okusasula bayize temusasula bayimbi nalaba lusipaise dana sente zazisabira ku stage naye zange muzimpe so bapromota nammwe mweddeko empisa zammwe abamu si nnungi temusasula balance temumuzza wadde abayimbi nabo tubavunaana okulya deposit ne batayimba naye nammwe bapromota ka balance k'abayimbi mpulira abamu kumwe muli bazibu ku ssente omuntu akubanja essimu n'ogijjako nze na promota gwe mmanja emitwalo 3 gumu 2 egya Uganda naye buli we mukubira essimu Junior kankuddire
Gundi, what are you doing? Grace Kani ne Prince Oma wendaze. Njagala genda kusaba kyovula anyanguwa. Grace Kani yagweddalu. She's depressed, Grace Kani. Era mutwale mu rehab. Fenna twali tubaddeko mulavu. Fenna twali twagaddeko abantu. Ne waliwo omuntu watuuka n'akisussa. Grace Kani wayisewo wookoma. Ekisooka Grace Kani oyasama nebiteetaagisa. Okay, tukimanyi oli mulavu naye you are too yasamukative. Oyasama nnyo. Kati biki bye wali otunyumiza mbu Prince of Africa kubulire simanyi agaya amanyi simanyi akola biki. Can you talk to your omuntu goyagala bwotyo into public? Aba ekizibu abamawulire babakozesa ensobi. Okizibu woba mu bizibu weewale kamera. Kojja kwogera nebiteetaagisa. Kati Grace Kani wayocha. Ne family gyoyagala okufumbirwa nabo bakitegeera oyasama nnyo osabuka n'agagambo. Teri musajja yagala mukazi asabuka naga karakita gye bamaalinga si beauty. Grace Kani omuntu ayagala karakita. Negwe toyina mmezi. Buli kimu okyogedde oli aweekaabya. Grace Kani, you are mad. You are insane by the way. In serious note, you are not acting in normal, even close to normal. Kati chacha kutotema studio wegayirire. Hey, omuntu osabuse n'agagambo omwogeddeko nga bwaluma amanyi. Tusirise. Ate ozze okaabye. Ate enkyambo oyagala kwetta. Ye lwaki tewetta Grace? Kati watugamba oyagala kwetta oloza kati Grace Kani mbu bw'ofambu nga tukaaba. N'abayimbi muyina ebizibu. Ate abayimbi abamu mukisusiza. Mulooza mbu abantu babaagala. Kankubulireko Grace Kani, listen to me closely. Grace Kani woba oli kuno. Grace Kani teri agenda kaaba ng'ofudde. Don't even waste your time. Kati tukube luyimba ki ng'ofudde. Weeyise radio. Omugenzi radio we yafa paka na kati tukyakaaba. Kwa bakuba ennyimba za radio nga zisinga ez'abalamu amaanyi. Waliwo abayimbi bangi radio yafa dda naye akyabasinga. Kakati Grace Kani mbu bw'ofa tukube luyimba lwo ky'okujjukira tewali. Lwaki togenda n'ozannya comedy Grace? Waliwo party za comedy ebyo bifirimu abannayuganda bibazanye byetaagisa abakaaba. You can fit in that. Nene mbuze fenna batukyawadda Grace. We have all been hated. Fenna tubaddeko ne heartbreak. Ne tetwasama nnyo bwe tutyo. Take a rest. Grace, take a vacation. Grace Kani osobola okukwata ku solotepu n'osiba ekimwakyo. Okay, we start from there. Osobola genda ku dduuka n'ogula solotepu. Grace Kani n'osiba ku mumwago. It's no longer funny by the way. It is no longer funny. Kati ebyo ebyokaaba mbwofune sipase abannayuganda tulina ebizibu. People balina abalwadde emulago. Tukyanoonya n'ababba ssente z'enzige. Ugandans have problems. Grace Kani, do you think we have your time for your nonsense? Gobo tunulire nnyo Grace Kani. Olabako nga we are interested in your nonsense. Okay. For starters, okay, biri byonna kambite. Grace Kani, do you think we have your time for your drama, your nonsense with your so-called husbands? Grace Kani oza tulina byakola. Bwe tulina ffenna we are jobless. Kati Grace Kani nkulagira okuva n'olwaleero. Stop acting stupid. Stop acting stupid. In the disguise of getting sympathy. Stop acting stupid. Today you said this, tomorrow you said that, the other day you cry. What are Orikuchi Grace Kani? And that should be a lesson. Yingira li lesson sipu zo twali yo faba akutuma.
Fena fetulina ebizibu byaffe abantu batuchaye relationship abantu batuendako people cheating on us. Wano buli omu ayina ebizibu mu marriage. Just because we keep quiet nze bankuba. Mukazi wange Tasha yankuba nankasukira ebintu ebweru. Did I die? Did I cry? Did I even have time to plead that please forgive me Tasha? Of course I nanoba. Nakera kumachane noba. Abantu muyigo okunoba. Noba. Exit. In simple English, exit a toxic relationship. Tujja kwasamira abantu. Kati dunia wanda bakonga nkaba. Of course they beat me up. Nibanka sukire ebintu ebweru. Hai nenoba. Here I am. Kati ndi bubi. Don't I eat? Don't I sleep? Sina na buddo obwoluyale. Butu bide mbunku kabiri. So Grace Khan, you are not the first, neither are you the last. Lwaki okwata ebintu bye biri private obiteeke mu mawulire. Kati ofuuse ekisekererwa. Who will take you serious? Ne bwebe badde stunt. Waliwo stunt z'otakola. Oyina omwana muto? Get banne mufune rehab Grace Khan mu mutwale. On a very serious note. Otherwise, she's not acting normal. Manyina bagamba abalalu mu Uganda beyongedde. People are mad. And ekizibu ku ndwadde z'obwongo teziri azina endwadde mbu omusujja gukuluma. Omuntu abeera waawo nga mulalu naye ng'alya. Ng'anwa. Nga n'okwambala ayambala. Ninga yagwe eddalu. Nze wemba nvugende emmotoka yange sipaasi etayita mu masasi. Nolaba omunnayuganda afanze emmotoka zikoze layini n'aziyisa. Ati nazeefuutikamu bw'ati. Instead of motoka yange nemugana human. Are you mad? Grace Khan. February ko batukuba dda muri relationship. We were beaten. Ne batukasukira n'ebintu ebweru. We did waste people's time. We didn't cry. Twanoba. Je tuli kunzija tutudde. We are in compound zikulujja tutudde. Akati gwe mkwano mbu weekabya. I love you. My honey. Gwantegeera. Stupid. Sani tu ya kisiru. That no sense. Kati olwo tukole tutya. Mbu njagala kwetta. Ense nnemerera. Defense yatulemerera. Okay, God kill you. Grace Khan nkulayira nomala ne weyimbamu omugwa kati nobody will cry. That's a bitter fact. We shall still eat. People will play sex in peace. Nothing. Kanve wao. Nyenze naija. Bya Uganda bwe bityo mbimaze. Abawamba bannamaje abawamba government mu ggwanga lya Naija basigaziza saawa busaawa okuwaayo government eyo. Esaawa zibaweddeko leero we bakoma bannamaje abawamba ki government ye Naija. Jukira omukago gwa ECOWAS gwabawampa kalwaleero ku Sunday. Ng'obuyinza babuwadde eri president gwe bawamba omutuufu Bazulu. President Bazulu bayino muzza lwampaka bano bannamaje. Era leero ku Sunday ye ultimatum. ECOWAS yabagamba leero we bakoma ku Sunday. Era tuli wano tulinza saawa ziggweyo. ECOWAS yabagamba we batawaayo government ku Sunday olwaleero. Emundu egenda kuseka. Abakulira ba security chief abali mawanga agakola ECOWAS. Jukira ECOWAS erimu amawanga 15. Wadde amawanga ana go gabivuddemu. Erisooka Burkina Faso yabiganye ebyokulumba Naija. Mali n'ebigaana ne Guinea. Waliwo n'amawanga agatali mu ECOWAS nga Algeria nago gavuddeyo dda ssebo ne galabula. Ne galasinga ECOWAS erumba Naija. Olutalo mujja dduwulira. So far Naija
eina amawanga asatu agagiwagira Mali ne Burkina Faso n'amalala gyegali naye gasirise na Algeria. So leero we tulaba ob'emmundu ddala egenda kuvuga naye nga basecurity chief abakulira ebyokwerinda mu mawanga agakola omukago gw'ECOWAS gane 10 batudde dda batula mu kibuga Abuja ekya Nigeria ne bakola plan engeri gye bagenda okulumbamu eggwanga lya Niger. Wenjogerera ennaku nga 2 Nigeria yekulidde mujjukira chairman wa ECOWAS ye president wa Nigeria Tinobo bamita His Excellency Tinobo Mokambwe. Era amajeka Nigeria go yagateeka dda ku standby wegali ku border eyawula Nigeria ne Niger. Jukira Nigeria ne Niger bashiyalinga border. Amajeka Nigeria already go gali ku standby. Kakati bano ba security chief mawanga g'ECOWAS plani bagikola dda erumba Niger. Nakugamba ekireese obuzibu lwaki Niger eno egenda kuleta third world war ya Africa lwa mineral gye bayita uranium. France amasanyalaze gekozesa mu Bufaransa 70% gava mu uranium. Ampuliriza uranium ye mineral gye bakolamu amasanyalaze ga nuclear. Baje yambisa okola ebyokulwanisa bya nuclear n'okutwala ebizungirizi ku mwezi. Kakati buli uranium ono owa Niger 80% abadde agenda France. France tesobola kubeerawo nga terina uranium. Ekyo oba ozannya na buzanyi. Ebirala byonna bikole. Ne France tesobola kubeerawo. Ekifuula France superpower nuclear. Otherwise France singa eringa nsi nga bw'olaba Uganda. Nga bw'olaba amawanga amalala. Ekifuula France superpower lwa nuclear. Kati nuclear uranium kati omukwata kotya France yefe eriwo bwa superpower bwayo space industry ya yefe amasanyalaze gabule Bufaransa kubanga mbu bano bawambye government. So France nyivu. Era prime minister wa Niger yaliko mu government ya Bazulu yabadde Paris mu kibuga ekikulu ekya France. Era France yegamba ejja kusupportinga ECOWAS. Kyovulanga Nigeria yogeza maanyi France gyeri emabega. France yage it is ready to support ECOWAS erumbe Niger. Kyebayita supporting okimanyi byakulwanisa. Kakati Mali Burkina Faso nabo bagambye nti singa ECOWAS erumba Niger it's a declaration of war. Kati tugenda kulaba ku lutalo nga West Africa ate yekuba Africa batta Africa bandabwe lwaki ntwe ekyo interests z'abazungu. Olutalo luno lutuuseewo lwa interests z'abazungu. France lwakubeera threatened. Jukira eno si yekwesose mu West Africa. Mali waliyoko walabako abalwana. Tewaliwo nnyo byakufiirwa. Burkina Faso waliwoko France yalwana naye ku Niger France ejja kuttirawo omuntu awo wokka ku Niger awo. America erina base ya drone esinga obunene. Era bayiza weka akati era Niger bagenda kugirumba kubanga European Union yakiriza, UN yakiriza, America yakiriza, ECOWAS kati France bamuwadde green light. Guno sigwe Murundi France okuinterveninga mawanga ga Africa. Mubiri ena Ivory Coast yalumba kama jega abo Faransa ne bagikuba. Ne wano judges France era yayingirako mu Ivory Coast. Nejjako President Laurent Gbagbo yali yefuddo w'amaanyi bamukubaka lunanga n'okuwayo obuyinza. Special force ya Bufaransa yamujja mu banka ng'alina mwanda we ya Nevest President wa Africa. So France zenga ekola ebintu bino. Wano recently yakuba Gaddafi. Ateyo France yakubira ddala Gaddafi. Kuba bifono olutalo lwe Libya nga terunajja. Gaddafi yasalako Chad.
Northern Chad abamanyi history mujjukira Gaddafi yasalako ko Northern Chad France ne mugamba jaya amajego Gaddafi naagana bakuba Gaddafi nga ne runo lutalo lwamuggisaako terunajja kati runo lwamuggisaako era ne lutuuka France Sarkozy president wa France si yasinga okuba Gaddafi bigenda okuzuuka nga Gaddafi yali yamuwa ssente mu kalulu era Nicolas Sarkozy president wa France bamugulako emisango ne bamusiba n'okumusiba musegedde so guno sigwe mulundi ogusoose nga France erwana olutalo luno era kakati kitegeera okuva n'olwalero leero kasita bagana okuwaayo obuyinza mu mirembe ate era ne ECOWAS sigwe mulundi ogugenda okusooka nga ECOWAS erumba amawanga bagendako mu Liberia they did the same thing so ECOWAS ze wano nga bajjako Gambia president yali alemeddeko president we Gambia era ECOWAS yayungula amagye so we are yet to see another world war between ECOWAS ne Mali ne Burkina Faso ne Guinea osanga ne Algeria kakati bano Russia yesinzo funa mu mbeera eno era yo Russia nsanyufu nnyo jukira Mali ne Burkina Faso ziwuliriza nnyo Russia era ne wagina group jeri tegera kakati Niger naye erabika egenda wa Russia kati tugenda kulaba olutalo lw'aba superpower Ukraine part 2 kati ekifaananyi kye Ukraine kati kizze mu Africa Russia ngeri side eno France na America nga ziri eno lwe lutalo in brief is Russia versus France. That's the way. Omanyu muntalo ononyanga nya abali emabega abalu buli lutalo lulina ba finance. Muntalo abalwana sibe baba balwana wali abali emabega abatalabika. Kakati eggwanga lya Russia ligenda kwekuba ne France lwe lutalo luli awo mu West Africa. Remember bwe bagoba France Mali Russia ye yajja. We bagoba France Burkina Faso Russia era ye yajja wagina group jeri ekuma interest za Russia abarasha bali ne Sudan mu lutalo lwe Sudan je bali kakati France tesobola kukereza kati jukirera era France we bajigobe Mali yadda Niger France we bajigobe Burkina Faso ya kati edewa France tena walala wakudda is losing colony after colony kati yo France berewo nga tena minerals kati ene kyali superpower so Niger ezanyira kubwa superpower bwa France is playing on the French superpowership without uranium France is nothing without uranium era amawanga agayina uranium ga Congo tegaterera goloza Congo yinzo terera waliwo minerals ziri important nga amawanga ago kekatudde va mu bya oil buli gwanga lina amafuta uranium mutalabika naye wa mugaso akola amasanyalaze nga nuclear uranium akola nuclear kakati yo France ebya nuclear ebivemu na wolo lutalo era lwayengedde dda that's war kakati aba Nigeria bo president waabwe bamuvumye bambi kwamba goberera wana aba Nigeria babuziza president waabwe Tinobo gwakaluluko kakyali mu kooti uganti ogenda kulwanisa usimaya kulwanira democracy Tinobo president wa Nigeria akaluluko kakyali na mu kooti tebanna sarawo bayawangula bate yawangula kyokambwe ate agenda kulwanira democracy byebimu kubibuuza aba Nigeria bebadde babuuza president waabwe
Namuga nti naye gwe lwaki tokola ku bizibu bya Nigeria okusiba okweyingiza mu bitakwatako nga jali President Tino Basirise manya aba Nigeria bavuma nze sirabangako gwanga aba Nigeria bweva kubina ebyaffe mbwa abakulembeze tubatya aba Nigeria bayingira aba politician baabwe point ku point wabadde wera n'omusajja omunagana yakoze video netambula mu nsi yonna n'ababuuza mbu democracy kigwe mugenda okulwanirira Nigeria nagamba nsi ya Africa kyeri democratic nti ba president abo bonna bakyusiza constitution zaabwe mbwe ya democracy munagambwe bagenda okuba Laurent Gbagbo mu Ivory Coast democracy kye yaliyo. Okay, before you say you are going to fight democracy, is there democracy? Mbutoso ya kulwanirira kitaliyo. Amawanga ga Africa gali really democratic. Kakati nga fenado chimanyi nti obululu bubbibwa. Mbukati atete bayinza mbu ate bo kwefula mbu ba president ababbibo obululu. Mbu ate bagende balwanirire democracy. Oba kyenjogero okitegedde. Okay. Baba Nigeria bagamba. Mbu Africa tekuliko democracy. Abakulembeze bakwata mu constitution mbu babbi babululu. Mbu ate bo tebasobola kwefuula be bamu ababbi b'obululu. Nti bagenda kulwanirira democracy kataliwo. Those are Nigerians. Bavuma. Iranze mbera kuoko neseka. Bali bavuma baba. Iranze neu nyaba Nigeria. Wabo bafuga batia. Openire. Bote bakuweka. So president wabwe Tinobo. Nebamugamba no mugambo Nigeria eri mukulwana ntalo 2. Boko Haram kati ate bagende balumbe gwange ddala. So kakati mbu era aba Nigeria babuziza president wabo mbu aba Nigeria bote bajja genda kufiirira ba useless presidents. Mbu ebizibu byonna ebiri mu West Africa olwanti ba president abaliko be babi mbu they are useless. So it is really but then muntu ayizo okumbuza Junior singa olutalo lutandika. Okay, ECOWAS ne rumba Niger. Mali ne Burkina Faso zisobola okujja mu lutalo ne ziyamba. Mpozi nga France teri bulimu. Abo bonna France bakuba singa ndedire. Nkiddamu okitegeere. Obo nabo simanya bo Mali. Simanya mwana Burkina Faso. France nga yayagadde bonna bagatta. Newe baba bana. Even if there are 4 countries is Africa, France zizingako nezikuba. Omuntu ogu nkulayirya amazima ga Katonda mu ggulu. France is a world superpower. Ekintu kya superpower tebakikutuuma butuumi. Maimwe mulowooza gana amawanga gali makasoli. Mbwe twogera ku France kwate mwasoma history. Muzoloza mbwe ekyafula France superpower kuli makasoli. Mbukulima mwanye nkumbi terimba. Bino si bya nkumbi terimba. Bino si bya kubeera mu bibira. Mbusimanya guerrilla fighting. Manyi waliwo amawanga agamu nga bajjeno bali makasoli. Gali amawanga bajjeno bago bakuba mundu. Njatwawula ebintu bibiri. Amawanga nga France America teri jena ali makasoli. Nga amawanga agamu wano bali bajjeno bakubiba mundu. Kakati nene scenario France ne bamala bagiganti genda duka awo bodduka. Omungereza yayina ku kisa n'Abamerika abo basaasizi. France tesaasira. France when it comes to the use of force ekyo kyoba kuva mu history. Kuva Abafaransa abo balwanyi 1789 French Revolution ne bata King Louis. Napoleon n'akwata obuyinza. Bonaparte the first French Republic. Yonna babadde mu ntalo. France has dominated Europe since history. Abola babo ne bata King Louis ne bakomya ba Louis abali bafuze France emyaka 5. The Bourbon monarchy, the Bourbon family
yafuga France for over 500 years ne babata ne babajjawo ne bagala lero France obwakabaka ebuvudde kati republic kyabayita the republic. France superpower ddala ayina buli kyakulwanisa ekyomutawaana ekisooka ayina nuclear munyonyi wa mutawaana nnyo segera so sirabawo nnyo West Africa kyegenda kukola byonna byetololera ku France kyanayagala kyekijja okuba bwana asalawo olutalo lubeerewo still France asobola n'okulwana olutalo olwo nga tazze hajja kuba tebyokulwanisa biwe Nigeria abiwe ECOWAS kati Nigeria nga yense engagga ina economy y'amaanyi Nigeria yense esinga population yenene kati atenga nayo y'amaanyi ku Africa kuba ku Africa kuliko ensi nnyo ez'amaanyi Egypt ye African superpower aliyo kipaidi mu lutalo lwa Sudan era government ye Sudan erikolwa Egypt right now singa yagwadda Algeria naddako mu kyokubiri ya Algeria jolaba era nga weberiranye Egypt na Algeria bamaanyi owokusatu abadde Ethiopia yakava mu ntalo ono Sudan ne abadde w'amaanyi South Africa na Angola. Those are the African superpowers. Kakati nga America ekkiriza France America nayo eri kusaidia abantu yavudde danega government bagize so wajja kubaawo endagaano there will still be a treaty aba bayekera abawambye government we abakyayagala obulamu they have to sign a treaty kale bagambe mbu uranium yekala akisigale nga agende France tutekewo government but wo ebanga tekewo government ye kulonda such agreements have happened before baiza n'obutalwana ne bagenda mu ndagaano naye ekisooka ku lupapula uranium yayino sigala nga afuluma okay byonna ebinayogerwako mu ndagaano uranium yabasookerwako ekyokubiri Nigeria ina pipeline jezimba eve Nigeria neyite Niger mpaka Morocco eyo naye abayekera balina ogiwa garanti nti pipeline ene ya Nigeria egendo twala nacho gas Europe gye yeetaaga ngeve Nigeria neyite Niger mpaka Morocco teina kwatibwako. Those are the agreements bibera mu ndagaano government ene ya Niger byeyina okukkiriza kati without a deal fetu jaberawo ba analyst ngira tubawa amawulire naye so far right now wenzijidde ku mpewo ngebanga libaweddeko leero Sunday lwe balina okukola ki neko wasi yennyini eyinza okwongezaayo obudde nega nti military omanyi okulumba eggwanga si kyangu mulina okukola plan ezimu zitwala myezi. So let us see how it will unfold. But so far we have two camps. ECOWAS, Ngevasinga Mali, Burkina Faso, ne Niger. Ne Niger. So, sijja kusookawo wano. Byenjogedde ebimu si bituufu. Naawe osobola mwina gogo muve maloji. Byenjogedde genda naawe obinoonyereza olabe oba bisoboka. Manyi waliyo kati abaliyo baga Junior olimba oyina gogo muri mu poko joint oluva nga Junior bampadde obwa minister ng'oyomba ne Junior obwa minister tabusaana are you more knowledgeable than me kati bino Bobo Wine abimanyi byenjogera ali magere mu bigere yebasa bagala baba president haya mi bino byenasomesanga Bobo Wine mu no international politics ngera principal Peter na Junior gwe mugezi biche bigena mass around the world nekati okuva inavayo mu nopo Bobo Wine ani abimusomesa Sauda Madada na uli anaye yafumbirwa ono Bobo yanga yaddeyo kutunda ice cream edi mutwe yaddeyo mu saluni kusala anviri kati struggle cheyo which kind of struggle is this mbona obagala kujjako mu 7 kaino ulire gundi zino
without information, how can you remove a leader? President Museveni yati yaffe. Tati yangako boboy, the government fears me. That boy. Goroza lwaki bayisima be bafa amasasi. People respect knowledge. Munobera informed. Nekati muli maloji abanego musula mwegadanga. Ne muunga kiro kiramba muli eyo mwegadanga kati obuyiza mubojjewa. Where will you get power? Bumalo okwegadanga mudda mabala je mwogerere ebyobufuzi. Muli ku masajja atufuze. That's a typical Ugandan. Babaga mudde mu bibiri bye Congo mulwane biri mu cafe Javas biwuta mpombo. Nze mutave mu kwegadanga temujja funa buyinza. Go for military training biri mugula condom. A condom is bullets. N'abantu le mudda ne mwerimba mbutuli mu struggle eriwa wano mu Uganda. Mwena muli bafera aba opposition. Byambala gomese ekiro ne biraba President Museveni ate biri wano. Tutobuli ebisejjasejja ebyo opposition ebibbi. Mbutuli mu kujjako Museveni NFDC bwe erya sente. Kate billioni 7 zaalagawo. Ze baba wa mukalulu. Ani azibawa? Nizana bintu ebyo abananunula Uganda tebanazaalibwa. Bana banyankole bakyatufuga. Era mwenweze. We are still being led, not because that Ugandans are weak. Tuina bannabyabufuzi ababbi abafere. These politicians, the opportunists, wasanga wa genocide. Buli omu atutte proposal. Ani asinga okufuna mu operation where securiation. So opposition. Wano General Kayihura bamujja kuwa Inspector General of Police. Bagenda oleeta report nga opposition be basinga okunwa amafuta ga police. Ebyo nabyo juniors yabiwandiika. General Kayihura nga ava kuwa Inspector General of Police. Report yajja. Nga basinga okunwa amafuta ga police ba opposition. Which type of opposition is this? Nze chovolanga General Muhoozi kajja atufuge. We have nothing to do. Kati egwanga tuliwe Bobi Wine omuzannyi wa film. Muleka abantu abali soba wamma bajje bafuge egwanga tugende maaso. How are we going to be in those discussions for how long? Tugenda zibeera mudi. Omanyi Ugandans don't respect knowledge. Nze Junior Singani na vice president. Ne muli eyo munwanisa mundoga bafulu figure basibira mu masabo kusendekera mayembe. We don't nurture talents. Muli omuwana ba Nigeria ngai bayimba. Why don't you love your own? Ugandans don't love their own. Nekati Junior Amia mumpalana mujje munebuzeeko. Tire Junior bino byonna ebintu obima. Golaba nne nawe ensoma ompita lumbuye. Ne obisanga wa lumbuye. Sa President Museveni yavuddemu olubuto. Simanya President Museveni yafa tekyapa mere yatufuga bye baagala. Intellectualism has gone down in this country and on all levels. Chofa bagezi tetugenda kuwagala. Nyema kiveri akyogera. Munseri mwabasirunga mweyongedde. Abagezi tetuwangala. The intellectuals cannot survive in a country where idiots are many. That's chechiri mu Uganda. That's Uganda. Bayisima bebafa. Abasiru bali eri mu poko joint. Nonga nsinga omugenzi yisima okufa. Wafaawo ebivubuka bya Nupu nga 7. Yes. Mugasa ensimu. Abantu baga obuyinza. Mbuli ya president yali ajja obuyinza ekamocha. Bali kamocha bali ya mirondo. Biri mukulya gundi ngano chapati. But they are still waiting for power. Abagezi tubonyewe nze nja baleka obayiza waba na Uganda. If you don't take me serious, ntinze mugezi nze kagwe musigaziza ku internet. Alugawe. And I see how you will cry for me. Ne abagezi laba mutabani wa Nadduli Jakana Nadduli. Lero laba interviews za Jakana. Nulaba nti wemme gwanga lyafiira omwana omuto. Ye beacon.
mutabani wa Nadduli yali mugezi nnyo Jakana yafa. So we have a problem. Idiots are now many. Bali mu alien skin kulya Nkwacho. How can I sit with alien skin on a TV program to discussing it? Okay, we discuss what? Bibira binagamba Spice Dana tadamugenda ko butoko show. Onzo kusanga nyimya noyo muvubuka. Simanya uptown, simanya yani. The intellectuals we are few. If you don't appreciate us, nga tugenda. How to travel? Go my invitation is in America. But I'm still here because of you. Banalizing the bintu bino yisima yandekawo. Omunadamu abayaga. Thinking that you'll get power. Gwaye kabasiru abawamba obuyinza. Mudde maloji mwebake bino mubitulekere. Mama, we meet next time. Mwera, I sign out.